The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Why did you disrespect my phone? Balance. Yasamira muri era nga fetulinze gwe. Kale va ku simu eno shooting. Muna nafuna obuzibuzi beda wasazamba tebazigula. Ozamba no display. Kati buliwe malo kasane kwata kati neno nayo njamba then nekwata video wagiguze. Karo jitwala. We mala musho nyimugaye njamu wenchandi busy. Shami muzanira ekizibu. Bwenteka video ngibine bya serious musimanya ntunda. Tebagula. Ngolinganze. Naye kasita nchambala nekitika kufusa. Oh my god, that shade. No buzalana. Bitambula ngambiyambadde. Nengo babbize kato byambala. Toyina abana abakola bote babiranga. Okujjako bikini zo bazigula kufa. Ne nsala kuntera kawo basebo. David ali agenze ne lingerie. David akwata obudde oyo mwana wafuna nnyo. Ate natula nasoka akulinda. Nate nenvuma oyo. Omuvuma? Amanyi kola wako omuvumu. Simple. Mwana wa church. Wamujja mu church? Mwana wa church njira ne muwe bibye.
tukole bane mbulira bansitamye bani mwanye uno mwina abasitama kiri kitya nawe yasamira mujani yagamba nti no chano y'abasiraamu ate temwebikabo gaya abakatali basabbe basinga ku chano yange naye munfulire ku mazzi ngenda kukolola tebinyuma nkugambye ate weeyongedde bimiliki sheki ono mulateeka amazzi awo anko neba neno chano no yakuleka wako yaletee ku mazzi tukoleyo gundi ki short and tall anti mwaleta big and gundi abarangi tulina short and big show tulina short and tugenda tola longo anti nze mba longo oba tola olaba gy'olaga short longo abalongo abatolo wanfuna nnyo nkwata bulungi tonnaweebwa kumachanga nawanvuye ekutandisa nampa sente nkwata bulungi tonnaweebwa ndikumpisa munatuwa ku mazzi oba netwera no katwasamiri mani aleta warm Brenzori tukole kale tukole tutya oja twatandise what's up everybody mama no program yange en executive media etandika bweti so tuba tusimbudde ndino omukyala Nalongo we single mother international emukolako era bwe tumusanga n'omusajja tumuzze emabbali ne tumugamba sebo ku lw'obulungi bwaffe abakola naye tusaba muleke omuzindalo gugyeko kiki kyotegeeza Nalongo wallahi kati okuyamba tugamba musajja tubeda kola ntojjawo entondo Nalongo onyanise yanise buli wamu waŋŋamba ontwala mukuleke David tonnamuyiga linnya kati ngenda wa Cindy boy your love give me to toss all over kakunyumida kayimba abana bayimbi akayimba sweet masuka mukifuba kyo pilo naye kati gwokagala akakayimba njagala bali bilo kasasilo nze nkolagana na buli afuma musajja yabadde avuma abasajja ani agambye teyabage nti bali bilo kasasilo ebyo byejjemu Nalongo abantu babikooye nneebyo ebintu bye mutuulaawo ne Shira baŋŋambye mu buli saa kukolima bukolimi tetuyinza butakolima Nalongo abantu bagamba mukolima nnyo so Nalongo olwaleero nga lwaki tetukolima mpayo ensonga bbiri abasajja babalekawo taamu tetuuse taamu etuuse wiiki ejja eri tugenda kukolima mukoowe abaana baddamu DM nga 15 tugenda kukolimira abasajja wiiki eyo yonna 15 single mother alyoke pressure mwewanike tusooke tusaba obuyambi gavumenti njiba naye tuyinza kugenda kozibeda ne batuwayo ku ssente zaawamu basingle mother nga tugenda kufa tulina okukolayo ekibiina ky'abasingle mother batuweeyo bakale mu kubyalaani ng'ebyalaani ebyo batuweeyo ku dryer za saluuni nga otaddewo li saluuni zo otaddewo li ebyalaani bitunga nga tusibe enviiri nga buli ajja tumusiba enviiri kyebiri ebiri omwezi balina akasente ke bafumanyi osiba enviiri okufa obufize sirina kye zitakoze osiba enviiri Nalongo katutwa katulaki wakola saluuni empisa tolina gegayirira mukazi Tereza omutwe maama bwayimuka mbwagamba yale mifasi wenkwokya agireke kyokka Nalongo kati eyo fesi yenyuma ng'otadde Serena wali saluniyo ng'oli awo olaba abaana bw'ogamba akakaviri nno okasibye bubi madamu kajjeeyo tondetya bizibu na client jjukira olina abagagga nga basibira wuwo naye era wabeereyo atuwaayo ku ssente ezaawamu ze tuli bulungi tebasobola tuwaayo ku ssente zaawamu Amongo yayiseemu lwaki tatuyita n'atuwaayo ku ssente naye mukyala naye ate Amongo mmanyi akumanyi tayinza butamumanya kunkaaba gy'okabidde ku intaneti era we mutuukako ategeemu agamba na office gye nagendamu nga ndowooza tebammanyi olwatuuka nga nze alina ku screen wali Nalongo atakumanyi abaako kikyamu ebizibu byenkaabye kutuuka wano tebasobola kuba nga tebammanyi bane mumpite mumpeyo ku ssente nze ndi bubi Nalongo nze ndi bubi bannaye nze ndi bubi mugenda ne mukaaba omuntu n'agaba bannange naye kakati nze olaba basobola kunkolera kintu kimu kumpita mu state house mbabuulira ebizibu bye tuyitamu ng'abakyala abatuufu abaliyo kati baba muzeeyi akuyite nedda abatuufu abaliyo si basinga muzeeyi yampite funa abakyala bange nga 4 ojje nabo
atuwe buli omwe eddakiika 2 tumuwulire abasajja be batukoze ebbanga lyamaze nga atufuga abasajja be batuyisizza ate nga abakazi basinga ate nga muleetedde muli myaka okuva kuba maama baffe paka kwasembayo owa myaka 2 abagiba 215 batuzaddemu yegwe abaana nga bazaala mangu ati ennaku zimwana myaka 19 ng'olina first born sajja yankola bubi nekirowoozaako kiki yali excitement simanyi saamanya nti ndi wakabenje ndowooza bambi kati oluto walutegeera otya mwana wange tandikire wankomewa nza n'okukaaba nsirisaako naye Nalongo okaabakaaba nnyo ate wano ozolaba ewange omuntu bw'akaaba mutunuulira tolina sole bw'amala okukaaba nga tweyongerayo naye mu byonna kyotakola puroguramu eba tekomaawo mbu wakaabye nsirika ne tuwongera maaso yes sikyakaabye mbadde manyi bwetukaaba nga twayo akatambala ne ssente nedda mukwano nedda shamimu gwe ne ssente mwayawukana Nalongo kati gwe weegatta bwegasiwa otyo ate kati bwobeera mu relationship muba mukola ki ku myaka 19 maama we yali takuba kibooko ate munaye mama wange yali mukwano gwange n'okozesa chance eyo nali mugamba nga n'abasajja abankwana tukigamba abaana nza kuva dda nno munnaye nali saagala basajja nga just olina fujjo nga nina effujjo nga wentandika okwogera ku byokwegatta ogamba ono yeegatta emyaka dda nga 10 ku myaka 19 ng'omanye ebyokwegatta ate tetwalabanga firimu nga nyiza obikunyumiza logaba nayo no kiri nkya kumbe nkyagiina eriko n'omuguwa Nalongo kitegeezo ntata abaana be yakuggyako embuzi mwana wange bizibu Nalongo ojja nnoonyayo mukwano gwange gwe bajjako embuzi ng'akyajjukira tayiyo munoonyeza bonna teyajjukira neweyanviirako nzijjukirawo bambi naye bannaake kale laba byali byangu neweekuuma wenna bw'otyo najjula ekiyidde luwombo sajja muli babi anyone ku mazzi nywa amazzi Nalongo tonogamba executive media tegula mazzi naye tegantugagammeka bagannangidde mwakampa mazzi kacupa akano ka 10 bannangiriddewo kanzi baddize soma mobile money nedda abadde nkujjukiza ntoga nti tetugaba mazzi badde nkyaleeta ennaku yange yo nagisomba nkunyumiza emboozi onnangira mazzi kati binyumye tokola nga kasiku kasiku alina entondo nange nziyina emyaka gyenninagyantondo nyumya kati omusajja yakulimba kinnaalongo tewali mukwano gokka yakuwa omukwano mungi yampa omukwano gwa ku TV guno ogw'ennyimba mwana wange nabampereza akayimba ate munaye bwe baali tebamunyimbira nga banyimbira buno bwekiniga maize n'amaniga tuli tuti abaniga bajja kutta omuntu ate bagamba abo balina true love balina engeri bajja nga bawunyawunyamu obuwoowo muwulire erina omutima mbu balina true love olewiddeko omuntu gw'oyagala ng'ajja omutima banotegera ntajja sinnakifuna beera temunnagwa mulaavu nsobola obeera nga ntudde wano nentegera nti omulenzi wange ajja otya mutima gwe guŋŋamba gukuba nga tuli connected ate nkowulira olutu oyalegere na mutoyo omutima guba kumukumu olwalimulaba nga azze nasooka nakwokya eya wano eyo peeke tebagiyita peeke banaye mwalwayo bagiyita batya kiisi it's a kiss eneyawa ne bakiisi everything is a kiss these days peeke byebiki peeke luli luzungu lweri eri ekyannamukaaka ojja biyiga bino ebintu Nalongo ebintu ngenda ngwamusajja yakubyeko kiss nova ku nsi n'oyingira maazi sinaba habaki bakuba kiisi nova ku nsi n'oyingira maazi olulimi yalulwano nebiki byenyumya tunyumize Nalongo tunyumize wano executive media munyambe lero temunjogeza twakaba gwe olulimi luvaano ne luddawa nakulongoosa akamwa abanga kasenya ebyoyagala kati konseke paka nkya negwe Nalongo mundabyeko ebyo bannaye Nalongo bayi tolina kuba otuyamba buyambi okuba ngeri gyoginnyonnyolamu kikutuuseeko wallahi obugere ne bwesibabuti olwo bubadde ki ne bukola x kiisi eno amasayansi gakuba okuva waggulu mpaka wansi mu kagere ngensi tolina ngeri gyoginnyonnyolamu kyobadde
mbulira lwaki tofumbirwa lwaki tofuna lubuto ate abasajja naye lwaki abasajja batusaba embuto abayagala kutta lumu I want to have babies with your eyes ogakamba muwe yatunuli amaaso naganjagala kufuna abaana abalina amaaso go natunya kisikini kyekirungi bamulaba tutogera luzungu chabi naganjagala no siri chabi nali slim natunya eriiso nze lwali slim nga n'embirizi zirabika naye bazaalaga wemuze embirizi ziraga wagamba walya nnyo ng'oli stressed nakati olya okufa obufu olufunamu ssente obukoko ne bannange sooka onzizeeyo eri tontwala nnyo njagala tusooke tudde wano naawe bw'onvuga nti ogimanyi French yaani ati French kiss evaawa tomanyi kali akayimba ka excuse my French but I'm a long kisser kebaakuyimbira ati segayesiba ku baniga mu kutuloga abannaye kakati katwale mwoyo kimayo kiwakisi tutamugoza zitandikira wano zitandikira mu kutu ne bagireeta netuuka wali Nalongo yemmwe baweweeta ebigere ne babikuba kiisi naye era nga birimu enjala si bano abalina ebigere ebitaliimu abalunda ente bebi alina okusanga enjala mweziri ziraba nasooka nakwatira kagere n'ogamba alhamdulillah awo nga bwakugamba njagala kufuna mu baana nkulabamu abaana bange osiruwala amagi n'okata n'ogasembeza n'agokya nasooka nakaa kanfuula ono single mother omusajja abeerewo n'akulukira alaga ekyo kiwala ekyo ngenda kijjamu abaana ava bana kijja ttereera nze ku ddalu lye nayina nze naye kati wabiraba nga wali ofuna obuto wali ofuna oli musanyufu sikikyo ndwagala kati wenamala olaba nga omusajja akyuse netandika kanzaalayo ono banjagale tebanjagala ozaala mukakasa ate naye ku mwana asooka bakulagala abo si kyekyo jasi nali sinnazibuka maaso era byebimu tewaliwo kyamaanyi kati bino bibanyumiza nti wamugobanga mu bbaala walinga ku kyekyo mwana wange nti nga baŋŋambye eto ali kane bannange nga mwala yaŋŋamba mbu nga Nalongo bambi abeera ali n'akaaba kijjukidde namunengambona ng'ogoba omusajja ng'ate mugoba nga mukuuma si kumugoba nga soyimiridde nga wali ku bbaasi nga nze ndi wano nalyoka nakugamba who told you to leave home ng'alina omwana ng'alinga eryenvu ng'ate gwe oli muddugavu olinga lyanda kati waga nti leave home nosooka noyagala omukakasa nti muddayo mwenna n'akulaga nti afuluma ku bbiri ng'ate wakuumye ate n'ataddayo waka mbu n'olyoka olwo weetala amabaala omunoonya ate n'okumala okwetala ate ne musanga alina ne gwani naye neyemba kuba okuba mala amaanyi wakubanga omusajja wamma Nalongo gega amaanyi omusajja nno nga sinaana kumutuukako gwe gwenkusanze naye mu dakiika bbiri mulina okunnyumiza mmwe baani ng'olina amaanyi agalwana allah by the way nze nakugamba ekintu kimu erinnya lyange lyali linsinga amaanyi naye nga balimanyiiko kulwana omwala yakunnyumiza teyakulimba buli kimu kye bakugamba ku relationship yayagala omusajja yali enzise omanyi nti omusajja talifunayo omuntu amwagalanga ggwe amuyina kati ate nze manyi gyali oyo amulwanira sajja mbu baagala obbalwanira mbu era ebyo byewakolanga yalinga abyagala baagala nnyo bakubira ekikonde kati gwe Nalongo feeling ebeera etya nga omusajja omukubirako tuddeka n'akaaba amaziga ne gajjuza ennyumba lwaki baby it wasn't me I was drunk I swear I don't even know what came over me sirani kyabasajja nziki yali akuyita na babe ati nze mama relationship twogera luzungu relationship yo ya luzungu atalinawo oluzungu tetwedatinga nina mukwano gwange bamukwana mu Luganda kataafi kati ng'omusajja ngamba kinga yamukwana mu Luganda olugenda ku date ngamba nzitankwana mu Luganda nsitukirawo lwaki owajebaleko Nalongo nti ebyo byekisiro ogenda bikomya otherwise oba single mother nkambere nakyombe abasajja abasinga kati bajebaleka abalina mu kusente abanaye mundeke bambi bajebaleko bandeke akajanja Nalongo ke waleeta wamufunamu oluzungu kaluzungu yajjanga n'akulima baby transaction tunazikola tutya ezaki yali ayogera akazungu bambi nga bangamba ate nga mulungi muzibu naye bwe simanyi oli ku campaign nedda banyumiza emboozi yo Nalongo
ne bangamba ng'omusajja wakamuga mwogerako birungi byo eno sho twaze kugikola ku labayo Nalongo omuwala yanyumiza yaŋŋamba naye gwe walaba kubba wa Nalongo ne muga simulabanga kunaŋŋamba nnyabo yali musajja mulungi ne ŋŋamba abasajja abalungi tebakaabiza maziga beereka batyo ati byebyo musimanya the man I want the man I love kati ndi kwandavinga ne wajja ng'afaanana atya onootunnyonnyola buli wendaba ng'ontute ku ddeeta omutima ne gwekangamu ng'ojja nti nga ndekera okukwata amasimu go oyagala kumpita ate abasajja balekerawo okutunnyonnyola waggulu wo mumanyi wawo mumanyi oli ajja nga kimanyi oli single mother naganja asooka kwagala baana bo sasa netwalako abaana ku water park simanyi waliwo gwe nagamba abaana bange balina trip ku ssomero yakugenda wane Kenya bayita batya Nakuru nemugamba buli mwana asasula emitwalo 65 ku baasi then ku nnyonyi basasula $350 buli mwana n'azibala yabala zaati ez'ennyonyi nagamba your kids can't be on a bus nensoka nembuyayaana awo mugamba laba nsanze nga buli wakuba essimu nga omutima kola to nenga naalongoleka wulira nga olaba ebyakusabizeemu ejjinga otandise okuddamu ekyajja oyogedde kyaki anti wandiddamu awo sikyayinza kuzaalira muntu yenna Nalongo tobeera celebrate era ndi celebrate oli celebrate ndi celebrate tokimanyi you are celebrating neza mulenzi wange ono webweru ntadda owebweru simwagala akomewo owebweru wa finance kati mulenzi kigolinza agenda okukuwasa embaga wasuubiza Katonda nkyakola ku byampisa empisa zo zikwata abasajja baŋŋambye abasajja baagala bakazi bampisa bakubeera tulina be tulabyeko abalina empisa yatugamba okola empisa otibabasuulawo kati kankole kumbi Nalongo wafumbanga ewakoba wasibanga mu okufa obufi nze nanyiga n'emmere kati kankulaga engalo zange zakadde otula n'engato zange zirimu ne depression oziraba wakwa kati zafuka sausage fingers nanyiganga anti nze nga omusajja ngamba talya mmere y'abakozi ng'ate ayagala nnyo ekinyeebwa ekirimu ennyama ng'ate kireesewo akabutto kati nkukola inakeera nnyo ku makya n'okiteekako ng'ate kya box ng'ate kuliko kannakati ng'ate talya amatooke ge banyigidde mu kaveera ttooke ya ndagala ekinyeebwa okisibira kuli nyongera omukolimira nkunnyonnyola Chairman ogambe toyina nnamba yenga ndabye Chairman takukwatako afunye chairman njagadde omulimu gukuteekemu nagukola gwaki ngenda kunnyonnyola nti kati ate tuli mu kukola wakitegedde teekayo tuli kuteekayo ate twataddeyo sole please obadde onyumiza ekinyeebwa omanyi nze baŋŋamba ebintu abamu abakazi ebibalemesezza obufumba basajja nti mu byonna osobola okumma omusajja buli kimu naye omusajja mmere ye bakuuma ewaka ate oyo bannaye rubbish oyo bannaye nze I went to a man's heart through food yes ogenda vaamu enjala nedda Nalongo bagamba fumba nafumba by the Shamim nga tuvudde ne mbyokuseka there is nothing on earth that you can do to impress a man that I didn't do wayoza engoye wakola biki I washed, I cleaned, I gave birth non-stop. I loved effortlessly. I didn't cheat. That is 3 months, by the way. Can't even give you my phone and check. At a go. Kuba nti okwocha ne bantuza mu meeting nga. Kati nze nanyigirako omusajja. Bino ebituke biri amasimu. Inagayi yali ankwana. Nabira South Africa. Ne muweereza message. Olw'obusungu n'entandika flatting n'ensula ekiro nga nseka abasajja babiri batuwulira nno mbuliteejo yeefuulira kitakuliiko nemuweereza message ne tuddamu ne tuflatting and oh my God I can't wait for you to come we can get a resort that is out of Kampala probably go to Gulu bichi hanambuza bannange so I can't wait to have you bichi nemugamba you're going to eat the best cake simu nenjijja mu password nenjiteeka awo ku consultable neneebaka nagiwulira ku kisenge ku makya bajas ne bambuuza ono yaani olutalo lwali awo ne bayita baganda bange bazze kuwoza
nga ye mutima njagadde akisome nti waliyo naawe akwana. Mani abasajja babeera batubeeza mu nnyumba ne balowooza nti oba waggwako ekyaliyo yadde agamba. Shami mulamu munene bwange muno abantu ku internet mwe bajerega bukati bannayo. If I walk with you for about sitaetagana kuwera an hour, if I walk with you for about 20-30 minutes ogenda laba reaction y'abantu. And not because I'm on the internet, but I'm a very beautiful woman. Yes, very. And even the way I carry myself, the way I smell, the way I talk. Back when the internet tutwa tunyumya mboza and everything. Nze wontwala mu office nti kati tugenze kwogera mu office kufuna sente. Tizibavayo nga tozirina. Nkukuba akalimi mu lulimi lw'oyagala. Oshageera. So I have different personalities in me. Kati omusajja genda nakuwasa nakuteekeka n'alowooza nti goli awo oli nakimmonde namala. So that was my goal. Kati meeting we yatuula nze nemba nnyonnyola ne bagamba this is what I wanted to happen. I want you to feel. Kati yange wagikebedde bikule eyo ng'asobola. Ng'eyo bagikubye edda ne ku kisenge. Nga tasobola. Omusajja babeerawo n'alowooza nti gwe yafuna nakimmonde. You can't do anything. Era meeting we yatuula nemala okuggwa ng'akitegedde yagala n'okukola. Kola olunaku n'asigalawo. Nze nembeera mu kisenge ne mugamba bannange sina akayomba naawe. But I had the satisfaction in me. Nti naawe okitegedde nti olina tuli bafumbo but nange nina abanjagala. Imagine akutadde ku pressure ali South Africa. So I could have gotten out of the house nengenda nembeera naye ate wadde ogenda kunkola ki. Wayitawo eddakiika nga like an hour so nemmere yagifumbako olwo. Nalongo bakufumbirako ku mmere. Anti ze ndi bintu bya kizungu sijja kufa mu mirimu nga gutokola. Solo okuza okusola olunaku lumu nga babe I can't. I'm tired. It's been a long day. Please help me out with this. Kubanga nze bana I do not believe in a caged marriage. Oluzungu lwakulemesa obufumbo. Yagala njogale mu Luganda sikkiriza mu bufumbo bwa busibe. Ng'ambe ekyo byota babe I'm tired. Nze nakugamba sina relationship gyemberamu atogera Luganda obuzibu buba bugenda kujjira. Tunyumya mu luzungu. Anyway, it's automatic. Kiri automatic mpampuli yatuli romantic mu luzungu. Mbana Oluganda nso okugamba ekigambo ne kivaayo bulala. Nekiwulikika bubi. Kati wagamba omuntu oh my god baby you're so silly. Oli musiru. Mugendana. So wakufumbidde kamera awo kola owuliranga gwe bwawe ate obutungulu bwenkebera essimu. Otudde. Anti awo siinawo ssimu tit for tat nenjokya ku kisenge. Eyiye. Nga ali mu butungulu. Ne mubuuza ani ono gw'obadde obuuza. Nti negwe abasajja bannaye. Eyo yagenda ku kisenge. Neye negiteekako. Neye negenda ku kisenge. Awo wetwali anti. Nalongo omusajja amuteekako amaanyi mangi. Naye bambi oluusi ntuula awo nange ne ŋŋamba. It's been about 7 years. Naye ntuula awo nange ne ŋŋamba naye bambi yampona. Lwaki? Oluusi simunenya. Lwaki? I'm a revenge person. Revenge nga nnyo. Omuntu asakuka kintu n'agenda nakyo. Mbaako ne kenkufumbira. Newe kajja mu myezi 6. Kati ate nze nagenda omuleka nga ate stress gye mutaddeko tebangawo. Sigo waleko yokyezza ogenda okwokya. Ate awo nali lubuto. Yali trauma y'amaanyi eyo. Naye ninanga obugambo bwe namugambanga ne bumusensera. Nga we tuyomba nga mugamba the problem is you're just a sperm donor. Kamuluma ako kaali kamusi. Lumu yansanga nga njogera ne mukwano gwange ku ssimu omukwano gwange yangamba kiri mwana bwe bya just for just. N'ofumbo bwa just for just. Awo nali neetamiddwa. Nga mpulira njagala awulire buli kibi kye mwogerako. Nga tokyamugeeya omugeeza mu maaso ge. Nga nsobola okuba nga nkola mu ndongo. Ne tumala okukola ku ssaawa nga 10. Nenkomawo ku 3. Walinga naye okola naye? Lwaki mwena mwabanga mu kirabu yemu? Anti yali ajjanga nnyo okunkakasa. Nti wendi mu kifo omanyi kati relationship wetuuka njagala kukakasa. Omu ku mwayinza n'okutta mu ku munne. Kyova nze kati kyensomesa nnyo abantu ne kuha strength. It's when you feel like it is toxic, leave it.
the moment we mwagala okwekakasa mugenda kwetta Shami muzalina ekintu ekyannumye bana abantu ku internet saagala kuboogerako nnyo nengenda kyogera bana bayitaani Bash ne Mickey Bash yajja n'ayogera omusajja we byamukoze buli omu n'atuwuliriza netudda ku sympathy y'omuwala n'omusajja n'ayogera which was okay omusajja n'ayogera ekintu ekyasinzeeyo bubi mu nsi yonna omaze tubuulira omukazi byonna byakukoze nze sobola n'okubeera ku sayidi ya Mickey n'omwana n'ogamba mwana wa munne wamuzaalamu ku revenge. That thing that you're saying, the internet never forgets. Omwana woyo gw'ozadde mulenzi mwana mulenzi agenda kukula mu muwe essimu azannyise oba akula agende ku alabe nga yali ssomero wa banne bamugambe nti kitaawe yakuzaala ba revenge. Mulowooza what is bullying? naye n'omuvubuka wabadde talina kyakusalawo Nalongo. Nze I understand his pain by the way. Ate we yabadde ayogera pain ye nze namuwuliriza nendaba pain gy'alina ku mutima and trust me in whatever he said waba yayogedde ebintu 10 asooka yayogedde ebintu 9 waba yakakasa yabadde ennaku gye yali ayita yabadde alina ennaku nenge gy'adde ayogera n'asikattiramu ne Bash we yali ayogeza ennaku because us kati nze kankubuulira ekintu mu laavu buli muntu akosa munne Zubedora nti nzija nekunyumiza nti banaye omusajja yakola bw'ati nga naye yatudde wano eno n'akunyumiza naye mutuufu naye wabula Nalongo oshegeera because nze ali wano ayogera nti bankola bino I was not perfect. Yeah, I was not perfect. oyogera byakunyiganga nange nyinza okuba nina kye nakola naye n'akitereka nagaa neba nawe mukazi okitegeera niba naye guno omukazi oshegeera but nze jangu yogera ku nze buli kibi kyange kijjeeyo totandika kusika baana bali abali innocent n'obateeka mu bubi bwange n'ogamba nti yeyoensobi yokayoka kyannumira bwe yakyogedde ate n'akiddamu n'akyogera era wekibanga kisoboka omwana we waali kula ng'ategeera you should apologize to your son as a parent. naye kyemanya as of now like ategedde ensobi ye kubanga nze kankubuulire ebbanga lyonna omukazi oyo agenda ba mubi n'omusajja oyo agenda ba mubi ffenna tuli babi in someone's eyes. But don't pull your children in drama. I always protect my children. N'abakazi mbagamba waliwo abakazi abajja ne beegeza omusajja yantama n'ebyana bye ne bintama ebyo ebintu mubirekeraawo abaana ne babatumangako omukazi where do you get the audacity okwogera ekyo ekintu tewakirabako nakiraba but where do you get the audacity nze kankubulira omusajja ne wankola ekintu naye bandibadde nga bankwata bukwasi okuzaala my child is innocent teyakuba kale wandirugyemu kuba olina amaanyi gonna agajjaolina lugyemu chances zonna naye nze Nalongo nebakanga n'omusajja nga nkimanyi repercussions ezijja lubuto ate n'olumanya nga lwa wiiki nendutereka nemala nenkuzaala kiki nzijawo amaanyi agadda mu kamera neŋŋamba nze nekyanaonyagala nnyo engeri gyeyagalamu abaana bo nze ensi yonna yonna Zubedde kimanyi sente yange y'abaana olekayo okunkola ekintu kyonna by the way nze kambabulire omuntu newanvuma emirundi 10 nga boosi wange nampa sente nakigambye abakazi wano oli ku ssiru otategeera bw'osasula sikuyinaako buzibu kuba otwalira abaana kubanga abaana bange bagenda kulya era nze newunya omuntu agaa nti navudde ku mulimu because my boss is harassing me nti sexually nti nedda ntyayomba nnyo n'omubuuza oyinawo omulimu omulala goddako nti nedda naye nvuddeyo kati n'osooka n'omutunuulira ate kati ojja otugaye nti kubanze Shamimu nabonaabona tebabalimba bino emutula abantu bambadde galubindi simanya tutambula simanya tukola bitya oli China abantu ne bagana naye Nalongo ojjawa nayogera wano ku gundi ya Ruth emyaka ena emabega gwe Zubedde wandibadde tolina kyonjagaza ejja gumu 2 3 4 naawe bw'ogijjukira bw'oti ogamba nga nti olutuula wano naye nga gazubedde mpaayo ekyebiri abaana bange tebalina kyakulya nayesobola kwogera nze ndowooza nnina n'abantu abansanganga ne bagamba naye bana ekiikyo kizze bakwetamwa munnaye Nalongo ebizibu byange byali bya mitwalo egi ebiseera ebyo kameeza but right now nasooka nenejjamu ekyo ekituli ekyo ky'obusiru okuba nti my mind can't be beyond 20,000 netunuuliranga emyaka giwera netuliranga emyaka giwera nze kati kankubulire Zubedde nze mbala nnyo emyaka gyange nze n'emyaka 3 nze nange mbala emyaka nentula mbala nnyo emyaka gyange nentunulira amatabali mu myaka gyange bye bakola ne nga gweno Nalongo siriwala nze nagawana abakazi nze nina endwabiramu mu nnyumba yange ezi emu eri wali endala endi mabega era nze tosaako nga nti nafulume mu nnyumba yange sitegedde bye nnyambadde
bw'ogenda okulaba nti sinyumye nze nga neerabye nti nakoze eki olina endabirwamu bbiri ntuula mu maaso gendabiramu nenjogera n'oli Nalongo gwendaba n'omugamba Nalongo kino kyoyagala ne mugamba Nalongo this is the life nze nekyanyamba okuva mu bufumbo netunuulira ne ŋŋamba Nalongo is this the life you want for yourself ali munda wali nagana edda ne mutunuulira ne tukaaba ono Nalongo n'oli ne mugamba this is the life you want okusabiriza abantu emitwalo ebiri osigale nga tolina nadde kyokka nga webagamba bufumbo oyina abagagga b'obeera nabo b'okyakala nabo b'osanyusa bonyumiza emboozi tolina nakyo bufunyeemu tosobola namugaa nti akwesereza kapito buli mugagga amumanyi naye nga omugagga omala oddigida naye n'omugamba mpaayo ekyebiri n'ogenda ewahaamu ebizibu by'omugamba omugamba siina kyakuliisa baana nfe kyomugaa nti mpa edduuka nensimbula amu kwennyini kwe natandikira ningende weyasin ne mugamba Haji njagala dduuka olw'okuza obwongo kati ogambye kapito nga simulina ate naye mukukumpa edduuka nina mukwano gwange Honorable Yasin Kironde edduuka lyali under his name n'alimpa free nengende wa Yasin oli mugagga ne muga Yasin ono alimpadde nangamba nkusaliddeko rent nengenda soka nkoye emyezi 3 okole otegere business yeki olowooza teekamu ne mugabe nabe n'obimpadde siina capital olwo nsinsidde sikyamusaba girimpayo emitwalo 10 nandiroodi yangoba ne mugabe Yasini wenkuswaza toddamu kunkwata onzizaako mukono nengende wa Honorable Yasin Kironde ne mugabe siina capital nengende woyo mugagga gwe nakugamba eyampole ssente ne mugabe siina capital nenkubuya chayi wange ali America n'omugabe capital niye siina capital kati naye mumpayo miliyoni emwe mu 2 afadhali naweze 15 ninga ati Nalongo nika na bulega n'otandika osuubula nika ate omukazi tayambale nika tayambale kalega buli omu alina okwambala nenga akakati kusimbula n'osimbula eno wenkola mu bbala eno wengende nakifuba eno wenkola mu bbala eno wengende nayo paka wennenunula sigera kugaa nti nze asinga obugagga nno naye toli bubi nga bwewali but siri bubi I can give my children a good life I can pay for a good house nsobola otambulira mu mmotoka gye njagala olwogambye nti kati njagala genda nti kati wenjagala kabu wemanji linnya olunaku lulama ogisasula ate nno mukimanyi emanyi n'okuli bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kwesimba mu kataka okesimbamu oshegera siga nti sente nzirina naye nsobola anti nze nkuba ekikopo so gende wananyini ttaka ne mwana n'emitwalo egi buli liteekewo gigenda kuyamba kameeza nkunyonyola ne advantage lwaki nkuweta of course esobola kubeera actual mitwalo 5 but I'm just saying anti kyeŋŋamba bwe masobola emitwalo 10 oyina okubuulira nti sigala nakuyamba yes nkuwa advantage ne disadvantage okitegedde nentuuka nentegera nti no one is coming to the rescue of my children ekya Nalongo ekyo nakitegeera mulamu kabeere brother wange kabeera ani nkimanyi nti si yagenda okujja okunnyamba nina kwejjanze yafa 1998 ne batugaba na ngenda kusasula road fees ngenda kukola biki yadde ekinyeebwa okimanyi ekisiike nalyoka asooka waabonabona yadde ki ne bamugamba agenda atunda ennyaanya ku mudaala ate bangwogaba emirimu bamukubuuza kitoyoza engoye kakati nze nkozesa nnyo example ya mama wange era nze abantu bakimanyi njogera nnyo ku mama wange my mom yakola the unstoppable the unthinkable for kubeera mu good life oshegeera toyina ngeri gyonga nti nze Nalongo ngenda feiringa abaana bange ntya nga mama otamwe tyabalemu nowonga nti tugende tuwere oluguudo kati ntandika nga bagenda kulya ntandikirawo setagana kugamba nti ate simanya guno omulimu sigusobola nti ate simanya ate kukuuta toyina tuuse dda noleka totya na risiki bw'oba otandika bizinesi weka totya ebyo mbwe naakola oba teekole Shamim mu risiki kyesinga okuzaala gimbuulireyo mbuuliraayo nti eno risiki okujjako okola BBL mbuulira risiki bw'ogenda ozaala Shamim okimanyi ove waka ng'osaba essaala ya Mukama nnyamba okudda n'obutadda naye ŋŋenze Nalongo abakazi batotandika bizinesi agamba nti tebijja kukola ng'okedde ku makya n'ogenda mu katanda n'osindika nga waliyo abaabifunamu oŋŋamba otya nti bizinesi tejja kukola kola buli kimu ekisoboka kati abantu obalaba bali wansi mu kikuubo
bonna balina ssente naye bonna bayiga okutundira ku online bonna bayiga andi kati yeriko mbulire batekuliko kikubo simanya.com ku online simanya bonna amaduuka gaabwe gyekali mbulire nakasolo market oba teri ku online balina ne app gyogenda n'osirano gya green zisimanya biki everything is on the internet kola business mbadde wano wekenyini ng'ombuuza benajje China mbitundirawa kati ngenda kulinda muntu anakkirira nakivubo. Tell me how many prominent people go downtown batono si batfolowinga nkugambye nti galubindi wenjambala nga balyoka bagigula si nkugambye that means everything goes back to the internet. Ate kwoli ate oyo abantu bakulaba nanyumyanga naawe. There is nothing in this life ekibi ennyo ng'omukazi atalina ssente bagenda kujoga paka kufa paka kufa omukazi atalina ssente bamwagala n'abamuliraanye bakwano be n'abeewaka wammwe ne baawo ewaabwe tebagenda kuwuliriza kuba ali mukazi munaku bagenda leeta kinaalongo ekimanyi oyiriba nga kyowaayo bawaabwe miliyoni 10 kugamba Nalongo olina omubiri omunene wenna biki nga Nalongo watuuka waliwo yanvuma obubi kiringanga ki kyanvuma oba kigambo kibanaye anti nze bigambo ebisaana biyita mu kamwa naye nze Zubeida ng'emboozi eno yonna yonna etambula alhamdulillah mbyena Katonda bye yampa ye face yakuwa face kati ebyebbina mubireke akabino sookafuna saali mulayini ng'ebbina baligaba nensobola oligula wabuukawo kati ate nemmala oligula wagenda kujanga layini yali akooye naye akoowa kubanga yaleka yali atonda naga akayindo kalungi maaso malungi mumwa mulungi face nnungi kati nagenda otuuka ku layini y'ebbina ng'amaanyi gamuwedde kati neneewuunya omuntu nze bannange nze ate nekirala we mba nfumbirwa face sente kyakubiri ondabikidde otya sijja kuba mbuliri n'omusajja ng'alinga kimpanzi ate wofuluuta ate wetugenda ku mikolo nino nnyo okunnyonnyola nti munaye musajja wange oyogola bambi alina ssente alabidde mama wange atuzimbidde nnyo saagala musajja wagobereza bigambo bannange njagala musajja mulungi ng'ate alina ssente ate nze nokumanya kyami mu neti sasobola n'oyigiriza omusajja okukola ssente nze nsobola naye wakuba basajja bano banaye batwe tebalina kyakukola Nalongo abantu abakazi naye mu byonna abakazi abeere n'omuntu we naye omukazi bane ssente zo ssente na musajja mulungi omwana muyigiriza okukola ate n'ekirala ayagale omusajja nga yamwagala n'ekyalo omugaye ssente ze ziba ssente ze nempulira nti omwana wange yawadde omusajja ssente aba atuliddemu olukwe mutwala kampiringisa aba atuliddemu olukwe anti nze nina essomero ewange train up a child eriwuwo va ku lino ly'omanya essomero ne mu nnyumba yange mulimu train up a child buli kanaku mbabuulira disadvantages of being poor of loving a married man of bad touches lindako kano aka loving a married man ate kati kankubuulire omusajja oyo kankubuulire Shami mutaliba wuwo omusajja yenna nga byankayana ate leero asuze eno ate leero ali eri leero omukubira akujjako ate understand babe waliwo gwe bagamba mukwano gwange second wife bamugamba mwana mutwale mu ddwaliro olimanyi taddamu kunkwera mu masimu gakumukumu kati anti nze nsobola okukaaba nina kyali wange member wa parliament yamuzaalamu wano n'amupangisiriza ennyumba ekyanja nnyumba nnungi ku apartment agisasula buli lunaku gayi yajja najja mwala n'afuna olubuto n'azaala omwana okuva bwe yazaala omwana omusajja nakati apartment omwala tebamubanja naye tajja talabikako omwana yankola simanyi yaŋŋamba nze sirabanga kankonkonye ne sente nzifuna ku ssimu naye buli wenkuba essimu teyitamu ate omusajja simulaba ate sirinayo muntu weewabwe n'omu gwe mmanyi ate lwaki tafunayo atambuza omusaayi simanyi bambi ndowooza engeri omusajja gy'akyakola byonna kikuleetera okukola ki okugamba nti essaawa yonna anadda namubuuziza omwana kati ali myaka emeka yakamulinda omwana kati awezezza emyaka egi naye yamuzaala taliiwo naye obuyambi bwonna abufuna simanyi nampa ekifaananyi nengezaako okubuuzabuuza ku bakyali bangawo munda tunoonye ku musajja nga buli gwe mbuuza agahadde ngamba naye ndudde omulaba ennaku zino biki
musambwa namugamba oba yagamba ndi member of parliament nga si member of parliament byonna bisoboka kuba member of parliament twandibale tumunoonyeza katono nga tumumanyi enze banaye kankubuulire Zubeida abaana abawala balabye ebizibu kati balirira oyo takaaba ate emmere marriage man buli omu okyali buli omu akaba kati oyo buli kimu akifuna ne wasula walungi. But honestly speaking, marriage is a good thing. Very good thing. Very good thing if you find the right partner. That's not about money. But choose yourself. Mu byonna. Omuntu oyo gw'oyagala bw'otyo gw'ofiirako omulabe bukulu. Akuganyira emmere. Omulabe bukulu omulinze ku mwenda musobole okulya emmere. Abaana bo basuzizza enjala. Mulinda musajja. Oshegera. You've given birth non-stop bakusazeesaze. Omusajja etali appreciate. Mukama yakuyamba ku zaala by'ozaala. Zubeida sheggwe. Kati singa tukubala tanze kunnangira amagi gange. Nalongo ndowooza kati amagi wagakanga. Nendoza nagwo gabeera negandi. Nekagaba munnaffe yakola atya. Nga takyatulina naye omufumba awo ndowooza na bannayange beeregaane kaakati. Naye abasawo tebagambanga muwala lekera awo. Ogwasembayo banga akimala. Omusawo yennyini. Anti nadda wayiseewo emyezi oba 5. Oddayo kuzaala? Nazizeeyo kuzaala. Nangamba naye waakava wano. Nti omwana wange asembayo n'amuddako balinga bumiyu. Era omu ali mu P1, ali mu P2. Era bo batunira bati balinga wetaaga n'oddamu n'ozaalayo akaanako nga babaana bakuzi ate be bakasitula ebiwala nga be babusina abaana bawala n'omu. Olina omu yekka. Ate naye kati ali manly abeera n'abalenzi. Kati ate agenda okukulanga ggwe nga mikwano gye balenzi. Mu byonna kye ndi sure nzaala abaana abalungi. Naye obuzibu obazaalidde ani oyinza obbalya nga tabalaba nti omuwa pulinti. Ne waliwo abafumba abatandise nti Nalongo mutamizza abantu obufumbo. Bakazi bannaffe bagambye bannaye mususse ku internet buli saa mwogera bubi bwa bufumbo. Babeera beetamwadda ffe batwekwasiza. Baloona ani loona temuddamu kwogera ku bintu ebyo. Kati kankubulye tewali loona. Nze siri loona. Muli ba sadist. We are. Do we look like we are sadists? Yeah. Bamanyi definition y'okubeera sadist? Simanyi. Nze nina amannya 2 ganyinza okuwaawa ku internet ag'abantu ba sadist. Nga bali okwo ku internet. Be bayita ba sadist. Kati ffe we get bino bye mwogera abantu lwaki babitwala mu aspect. We give you aren't already going oba okiyitamu. Wamba nga toyagala biwulira. Toyagala biwulira kati Nalongo kati nkufunye. Kati gwe mukyala gwe ali nandaba kati kano kankuka. Naddala gwe omufumbo. Alowooza nti bano bye boogera byakutamya balala bufumbo. Oba oli mufumbo oba oli engaged oba oli cohabiting whatever situation gy'olimu wuliriza. Ffe nze Nalongo Lewis. In fact si ffe. Nze Nalongo Lewis. I tell you, I give you my experience. For you to learn. By the way, experience yange sijogera because I didn't move on. Njogera gwe oyige. Temulowooza ntwogera nnyo toba abasajja tukyabaliko ntoba tukyabalowoozaako ntoba. But sometimes nange kennyini nanyini story. Mbeera awo nenfunamu nendowooza about my past. Nembaamu ekyokuyiga. Ngamba wano nayokya. Wano siriddamu kukola ki. Kati nze Nalongo wano wendi sikyayinza nakuba muntu luyi. But when I was married, ngandikwocha because I was bitter. Oshegera. Ekintu kye nayingiramu okufuna essanyu nali siriina nga ndowooza buli kimu kya force. Nkiddamu wano ku executive media buli yali atadde amaanyi ku musajja teyawangula. Okuba abantu nze namba emu. Okola biki? Bw'ate nze namuloze ate ngenda basuula eddalu simanyi olina muyirida asidi. Nabakubye bakusiba. Musajja n'osanga yamuvinze on. Yes. Ate ngeno wabweru bakutenda butemu. Ate abanawo ne babeera n'erinnya ebbi. Biti maama mutemu. So, ffe tukwa experience yaffe ne tuwogera according to how we feel and what we went through. It is up to you gwe mama Nanchinga mama Narayisa atudde eyo. Okitegedde? Okuwuliriza ffe bye tuwogedde n'oyiga si kutulwanisa. And by the way, listen to understand. Don't listen to answer back. Awo kyayogedde si kitu asooka owulirize. Lwaki akyogedde? Lwaki nkyogedde nzimbidde ku ki lwaki nakyogedde nti kiri bwe kityo. Ffe tetulwanisa bufumbo nange wano wendi njagala okumpasa. Yes.
kubanga sagala abaana bange kubeera fatherless naye I have not yet met the right person. So otuwa experience ye yes, ate sikyaddamu kukola nsobi ze wakola. Nze Zubeda teri ansinga agenda ku date nkusiba sente. Kwabo bonna bakogerera. Hi, how are you? I like you. I want to take you on a date. Tugende ku dinner. Nganze wuyo. Ng'otudde mu dinner mwoli. Bwesaba steak, bwesaba pasta woolasana. Bwe ngamba ono nagenda kummalira budde. Bw'osasula bbiri wenzireka bw'ositaddamu kukwata ssimu yo. Omulala nga mpita nabagamba temugaana agenda ku date paka wolifuna omusajja oyinza losing a husband. Don't let that boyfriend you're dating refuse you to meet your husband. Ako nno kabanyiiza. Ate nze nkubuulidde. Genda ku date. Omusajja kasita atandika I can change your life. Genda mu toyi. Kubira Zubeda essimu. Zubeda ngenda kubira nga ndi wali ku mmeeza 442. Olutuula wali nga bankubira Nalongo nno omwana ayokya. Nisinde nga mugambe babe I'll see you. Kasita agamba I'm going to change your life. Ng'ate agambye kukyusa bulamu. Amanyiira wali osanzeko omusajja. Nina amasomero gindi. Eddwaliro lyago tata wange na mini wago. I have like 12 blocks. Omusajja kasita otandika okunneesomerako ku Nalongo namufunako oli mutuufu omusajja yeesoma aba muferi. Nga nkuba essimu. Namufunako lwaki oyagala okunkakasa? Nga buli woga bw'oleeta business. Mukwano gwange alina Airbnb nga I also have apartments in Jinja. Buli kyoyagala kakimanyi. Njagala kola bridal. Nakolako business ya bridal naye tesi. Oyogetiza ko musajja nga buli mukungu jjajjaawe kojjaawe sengaawe anti we muganda we. Mukungu mu gavumenti. Kaakati koloti wagabuwa omusajja yenna akwesomerako nga tolina ky'omubuuzizza. Nga tonnabimubuuza. By the way abasajja abalina sente zaabwe teboogera. Teri mugagga ayogera. Teri asobola kugamba nina apartments wano kwamanya. Omuntu yenna alina omugagga Zubeda. They command respect. Ajja kujja mu kifo. The way he carries himself, the way he talks. Cutlery ono ali ku mmeeza amukutta atya. Foko gikutenga edduko ng'amba nti oli bilioneya. Kuba oluyina osasana amanyi. Kaakati nze neewuunya n'abantu bannaye. Mumanyi abasajja batulimba ebintu ebituufu bye tulaba oba kikiba kiki. There are things, let me tell you, I can easily fall for a man who carries himself with dignity. Nteeka ku pressure. Ozize owunya bulungi njagala manya perfume kyeyo. Omanyiza Zubeda nti okuwunya. Nze nsobola otuula wano eno naawe nentuuyana naye nga kaŋŋendeko ewaka. Oshageera. Saagala kunziza bbali kati omusajja wajja ng'owunya bulungi. You are well put together. Akakatuko tekaliiko nfuufu. You know, even the way you speak, even the way you analyze things. Even if you don't have money, I would give you a chance. Naye omusajja yakatuuka. Sabuka. Kaddabe simu gy'okwata? I can change your life. Which one is that? Oh no, I want to. Omanyi 17 efuluma ku 19 September. You have million nga mwenda eh. I think I get you that. Toyogera nti ogenda kugetinga gireete. Ye musajja omutuufu by the way. Alabe simu n'asirika. Nalongo ne kumpisa bannaye sina. Date eddako nga alesi. Ku date okwo konnyeni nyinza ogamba you're doing too much. Tosirika. Ate we nalina omukazi agenda nga ku date baamu ne ssente zo. Nakibagamba wano ne bagamba nze. Ntambula ne ssente zange ekifo nsooka nenkimanya nti emmere yaawo ya ssente bwe ziti, ekyokunywa kya ssente bwe ziti, amafuta aganzizayo nga ngalina. Sabange emmere ku ssente z'olina mu nsawo. Si ku ssente z'omusajja. Yeah. Anti kantu katono nnyo omusobola ottabukamu n'agenda. Bajja kutwala ku divino osabe T-bond steak y'emitwalo 18. Nga tonnaba kunywayo ka watermelon juice k'ebiri oli mitwalo 2. Temana kugamba VAT increase. Osobola osaasaanira awo ng'oli mitwalo 22. Mwezi gwanjo masanyalaze n'amazzi. Otandika tukubira essimu I have an urgent problem. Olwotandisa okutta bajjajja my grandmother has died. Neetaagayo ssente. Nze kamba buli egenda ku date ng'olinamu ku ssente. Saba pasta wa mitwalo 6. Sabirako soda wa 15 mukaaga kitundu. Ng'ate ogulinamu waliwo abawala bagenda ku date nga transport ezimayita omusajja yagenda ozisasula. Ate loggira ka boda we n'amatu ganyogoga. Wano ngenda gisasula. Naye nga nze omusajja nga nti boda weetuuka wano naawe sijja. Kyolina za Uber? Nalongo wali abavu nga tebalina za Uber. Gwe ebyo bintu by'oli mu bino ebya kiraasiyo kati.
abawala balinnya agenda wali ng'omusajja agenda sasula boda. Sweet kankubuulire gye myaka gy'olina emyaka 2 nange nabaako najjo. Ku myaka 2 kuno nno si kwesoma. Ku myaka 18 before I got pregnant nali ndeetinga basajja bagagga bokka nga nze ninga atunda ya time nze kuva ddala sente tetwawukana mwana wange oli mwana mulungi olina emyaka 18 19 you are still together bere linga butita akawata oli kiki ekikuwasa omusajja omwafu time kiki True love. Nze nsobola okuwandiikira amanya g'abasajja be nadeetinga mu ebbanga n'omusajja gwe nazaalamu kweja emyaka oyo nfuuka gwe nazaalamu my baby daddy yali akola mu Stanbic Bank ng'ate nno nkukakasa nti yali yakafuluma campus naye ng'olwedde alinayo omulimu nga ndaba tujja kutambula byagaana bugaanyi ng'ebirala byonna bye bigaana you cannot be dating a broke boy nga nawe kennyini oli broke because at that age you're broke bazaddewo bakyakuwa tonnatandika nsi kati ate otandika okudatinga abasajja abakulu wojjayo sente ate wowa boyfriend bye muzimba abasajja tandikirawo ku nsonga y'abasajja abagagga bo baali aki ng'abasajja babavuga ba Range Rover ayina Land Cruiser lwaki mulinnya piki gwe n'omulenzi womugende muli akatogo wali eri mu paaka mutandika okusasema wano omwana w'abasajja abanaku nze ensobi zange ze nakola saagala muwala yenna azikole please if need be sell that egg zaalira omusajja omugagga anti oba olitunziza mugagga kaayana ng'omwana wasomera tayiba bakusuddewo omwana wa alina wasomera awategerekanga naye bakubuuza nti omwana wa asomera wanti Green Hill nti oba kale oba ago genjogedde ga bbeeyi nnyo kale nga naawe essomero terikuswaza okategedde naye ofunye ka boyfriend akaavu kakubuusa emyala ababbi babakuba ebikonde muli eyo wandegeya wansi deti gye bakutwalako mugala kulya chips na byenda aliyo chips n'ebyenda onono teyabonaabona nga chips na byenda nga babigattawa musudde eri mu 10 chips n'ebyenda what combination is that wali obirabyeko kati nono chips n'ebyenda tomanyi chips n'ebyenda baanamu muli bagagga ndaba nno liyesiwadde chips n'ebyenda kati no chips n'ebyenda no nga mwagezeeka nga boyfriend wo nnyina yamupakingira akawunga nga ajja kwositeero mufumba akawunga n'ebinyeebwa birimu entula bye mulya oŋŋamba nti you're building that man what are you building at 20 years you have to be the toothing rich men nze kugambye ewange waliyo train up what ekyaludi mu nnyumba yange abasajja bagenda gamujje ku bakazi abaana ebyo byoyogedde bagenda gamujje ku bakazi abaana era bajja twala bammwe bamawube bagenda omwana wange tagenda bonaabona omwana wange tagenda bonaabona ate tugenda kuzimba musajja yenna tusanga wazimba tutandikira ku bibyo that is I'm telling you I'm not saying broke boys cannot date girls in your caliber oleme kubonyabonya baana b'abantu naye gwe naawe omwana ayagala okyusa ku bulamu bwo naye kale olaba baana bato busobola okwedeetinga naye beera n'omulenzi nga naye akulaga fayita agezaako okukyusa obulamu ng'asobola leero bw'oleetayo ng'aleeta enkya ng'agamba eno wiiki yange njeekutte omuntu yali agambye ko awula bebi omanyi this month banaye sina sente tebenta atuuse biki nga emitwalo 5 giwalina mutima gumu because you know baby pays emyezi 3 mu maaso oba emyezi 2 leero kiganyo ganyi ng'okiraba baby ampayeko ku transport antwala ku mulimu ebyo nabigambako omukazi nga bbaawe okitegeera omanyi bino waliwo embeera ebetuuka abantu ababeera ababiri ne beekoowa ne mugala just omusajja wamukooye bukooyi naye bw'aba akyakuwa buli kimu omusajja gw'osanga n'okusanga oli mulwadde oli omusajja we ng'omukazi bw'alwala ku makya akeera n'ategeka abaana n'ayera olujja n'amwolezaako engoye ku makya ng'agenda naye n'agambuza omusajja yantamye ndaba nga atanfaako nemugamba golabika oyagala agenda kukaaba oyagala mwalaba nga atafaako aba yalozezzaako ewalala wabweru the moment they test outside omukazi aba takyafugika omanyi penicillin oyo miruzi za njawulo
Meals are different. Injection jawaita penicillin. Kati oli ayinza okuba 0.5. Ono nakuba 1.2. Oli nakuba 5 mils. Todaka. Kyokka Nalongo, you are killing me slowly. Owa 5 mils. Oba owulire wakato kyayagalayo. Anti buli dakiika oyagala mukubira ku ssimu. Ne owaka n'olyoka ofuuka ekizibu nno. Omusajja ayogera amatu gakuluma. Oli ku ssimu olaba ate owuwo gw'oyagala takwata. Kyokka agenda okuggyayo nga talina gy'akutwala. Mukwano gwange jjo yannyumiza. Bwe yasanga omusajja waakaaba buliri waakaaba namubabuza ani yafudde. I have my problems, I have stress. Nadde ebbali nakweraga nno baakaba mukyayi. Abo abakazi be batuuse. Bannaaki. Ng'ow'ebbali ye yakyayi. Omusajja abanziga gakaabira mu buliri. Akaaba tasirika. Nakwera gamba alo. Ani yafiiriddwa? Kule omulenzi mukwano gwange kuze simanyi. Baakaba mukyayi naye yamanyi. Kati oyeewa peace of mind anti. Kali ke nkugambye outside penicillin. Oh, bamuwaye 5 mils. Bamuwaye 5 mils. Ayinza banaamuwa 10. It's overdose. 10 is advisable. It's kutambuza them. Yes. Yes. Babanga abasinga bali mu 0.5 balema. Babanga go bajjemu omusaayi omukadde. Okutegeera. Ne bakunuunamu obukyafu bwonna obuli mu musaayi. Naye okimanyi oyinza okulya nga buli kimu kitambula mu system kitambula. Naye gwe 10 mils ate ayinza okutta omuntu. Abewaka oba tekyabalaba. Katwerekereze Nalongo kuba emboozi ye teggwa malojji. Tumaze. Njagala kkuta. Kyogera siinawo kyamakulu kyennyumiza. Nalongo. Kasita wagambye kiisi y'omuddooka olina kutadde. Nzibu. Olina kiisi eyoza amannyo. Abasajja batambula Nalongo olabye ebintu. Gwe tonnabiraba. Nalongo olabye ebintu. Ati kati byebyo. Tuyinza oba twogera ng'oli ku 10 mils. 10 mils nyinza osobola. 10 mils alekayo noonya buli kimu. Oli ku 10 mils. Yeah, but 10 mils is advisable. It is advisable by the doctor. Yeah. 10 mils. Era n'omwana waaba omwana omukulu atandikira between 7.5 to 10 mils. So by the way, mutambule ne rula. Muntu ena talina kumalira budde. Abasajja bagamba nti balina tuwasanga bamaze kuba batuzaala. So now you have to see if also mils. The mils. Never nice. Mukwako kwa 10 mils twogera na bingi. Hati watu maze. Relationship ebetandise. Ebewudde. 10 mils. Mutabagambibwako. Sirapo oginywera mu nnaku 5. Ngeweddemu anti eba ya 5. Bwesukaawe eyinza okuleetera obuzibu. Ng'owonye buli wamu. Kati olinaga nti 0.5 mils ekifuba tekiwona. Anti alwawo mwana ate aba yeetaagamu empiso. Ate aba ayagalamu empiso ate tufumite kanula. Ne wano 10 mils zingira buli wamu. Ne bannaaye. Alhamdulillah. Musiibe bulungi mweraba. Nti eno naaba akola eno ya nedebeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.